Mukaseera nga tusabira omukwano gwaffe Hon. Muhammad Ssegirinya ate bambi erudde eno si birungi. Maama amulemedde agamba nti omwana we tagenda mu bunnyogovu kujja funa bujjanjabi mu mawanga g'ebunaayira. Ffenna tetumanyi ki lwaki maama ono ayagala okugaana Ssegirinya ate nga naye mabegakawo Ssegirinya era abadde ebweru ng'ali mu kufuna bujjanjabi. Kati simanyi maama ki kyayagaliza mutabani we kubanga ate okugamba nti Hon. Ssegirinya tagenda kugenda kufuna bujjanjabi kintu kiba kiraga kintu kirala nnyo bannange. Maama tukusaba weewumuzeeko, maama oyimuke okkirize mukwano gwaffe Muhammad Ssegirinya. Kati Ssegirinya we yafuuka muntu wa ggwanga agende ajjanjabwe. Tetulaba bwaki oba olemera Muhammad Ssegirinya okufuna obujjanjabi bwe yandifunye. Maama waffe omulungi tukusaba tukwegayiridde ffe nga bannayuganda wakati Ssegirinya afuuka yakuzitowako kati yafuuka muntu wa ggwanga yenna alina obuvunaanyizibwa alina abantu bakulembera. Bannange wadde tukwebaza waweerera naye tuyambe omubaka w'abantu agende ajjanjabibwe. Tukimanyi nti tewali muzadde atayagala mwana we era omwana we omwagalawo ku lusigiri, naye tukusaba ne ssekusaba yenna nga tukutegeeza nti awo waali fayina obujjanjabi we buli naate yeetaaga okufuna abasawo be abakugu abadde bamujjanjaba era ababadde bagezaako okulaba nga bakola ekisoboka. Naye ate eri ebweru w'eggwanga emitala w'amayanja obujjanjabi bwo bungiko okusinga wano. So maama twandisabye mukwano gwaffe mukama waffe maama omulungi n'okkiriza mukwano gw'abangi Muhammad Ssegirinya n'agenda n'afuna obujjanjabi. Munnange tomanya ebya Katonda, enteekateeka za Katonda tomanya, buli kimu tuwadaawadako naye Katonda aba ne ansi esembayo. So twandisabye maama n'okkiriza mu mutima omulungi muganda waffe Hon. Muhammad Ssegirinya n'agenda n'afuna obujjanjabi. Nga munnange toleseewo mbeera yonna nga togamba nti oba oleseewo okutya kwonna kubanga Ssegirinya gy'agenda okufudde obujjanjabi bugenda kuba busingako wano. So maama wandyekubye mu mutima ku lw'obulamu bwa mukwano gwaffe Hon. Muhammad Ssegirinya n'omuleka n'agenda n'afuna obujjanjabi. Munnange bino bye tuliko bya Katonda era Katonda kyasalawo kye tugenda nakyo, naye ate tulina okukola ekisoboka okulaba nga tuzza obulamu bwa mukwano gwaffe. Naye ate okulaba maama ng'okalambidde ng'olemeddeko ogamba omwana wange talina gy'alaga, omwana wange tagenda, bannange gy'agenda si nsolo naye waliyo abantu ate nga si gwe mulungi ogusoose. Ssegirinya ebbanga lyonna abadde agenda ebweru n'afuna obujjanjabi. Kati simanyi maama oba yeeraliikiridde ki oba maama atidde ki, nze naawe ggwe nange simanyi. Tumanyi lwaki tamuleka n'agenda n'afuna bujjanjabi n'asigala nga omwana amulemedde. Tekikola ekyo makulu maama, tukusaba obeemu omutima ogwagaliza omwana wo. Ate bannange nebya Katonda tetumanya ki naye oba chance nga weeri nga chance ezze ey'okujjanjabisa Hon. Muhammad Ssegirinya, bannange twandisabye ne bamuleka n'agenda n'afuna obujjanjabi kuba kye tunoonya Ssegirinya kubanga mulamu, tunoonya bulamu bwe. Netuswaza bano abakyamu nga basheeki abadde batandise okusabirira Ssegirinya okufa kwe. Kati maama nawe bw'ogamba nti omwana wange tagenda kujjanjabibwa oba nga alaze ekifaananyi ekirala oba nga ayagala okuba ku ludda lw'abali abatamwagaliza kuwona. Maama tukusaba okkirize mukwano gw'abangi Hon. Ssegirinya agende afune obujjanjabi. Obujjanjabi kye kisinga obukulu mukwano gwaffe maama. Wewaawo omwana we omwagala kubeera awo, omwana we oyagala kubeera awo naye ate n'obujjanjabi bannayuganda bwe basazeewo okumuwa bannange bulungi. Era twandisabye nti Muhammad Ssegirinya mukwano gwaffe agende afune obujjanjabi. Nze kwe kusaba kwange. Hi everyone, Mukyala Nsubuga here, Omubwati. Ngenda okwogerera
abambiyinza bayita ku mutwe obubaka bwange njagala butuuka eri maama w'omubaka Ssegirinya Muhammad. Mukadde nkubuuzizaako nenkwebaza emirimu nenkwebaza n'okulabirira omwana. Ndabyeko kiripu mukadde nga wagambye nti obunnyogovu bungi ebweru era y'ensonga lwaki otya mutabani w'okugenda e Bulaaya. Mukadde bwe kibanga ddala kituufu abasawo bakonfaminze nti Ssegirinya baamuwa butwa okujja mu bunnyogovu bayumunguze omusaayi gwa Ssegirinya bataasitaaseeko kyali badde waddeko nano okubeera ewaka where the professionals nga bamaze okuddikira yalinga nti yeeyongereyo. Simanyi babi bamugezi bakulinaanye kubanga ebintu bingi byetoolooledde ku Ssegirinya oyo, bingi naddala mu pozisiyoni ye ey'okubeera nga akiikirira kawempe, bingi ebiri positive n'ebiri negative. So nze mu ndowooza yange ngamba bwe baba nga baamukuba butwa ng'abasawo ddala bakikonfaminze ebbanga ly'omala ng'omukuumidde ewaka olw'okutya omutwala mu bunnyogovu maama oba osimantaana. So nga ate bwe bamanya nti ddala butwa ne batandika okugezaako okuyumunguza sisitimu ya Ssegirinya kiyinza okubeera beta. Buno obutwa butta sisitimu y'omubiri yonna. Time ejja kutuuka nga tebakyasobola kubaako kye bataasa wadde. So mukadde mbadde nkusaba okkirize kasita passport baagikomezzaawo omubaka agenda Ajjanjabwe ebyaddala kuba bwe kiba nga kyavudde mu kamwa k'abasawo nti yeeyongereyo e Bulaaya muleke yeeyongereyo. Kitegeeza nti mu Africa we have a way abasawo gye babeeramu polite ne batakubika. Kati kitegeeza bwe tunaabeera awo ne tumuleka awo ebbanga eriwera obutwa munda busensera. Sisitimu ya Ssegirinya ebeggwawo ejja kutuuka nga tekyasoboka kuyambika. So nze mukadde mbadde nteesa okkiriza Ssegirinya agende bamujjanjaba afune obujjanjabi asobole okukiikirira abantu abaamulonda n'omusajja okweyagalako mu bulamu kozi okuva we yayingira mu kifo ky'ekawempe ekyo bannange talina. So nze mbadde nteesa bwe ntyo simanyi mukadde baani abakulinaanye but please nkusaba busabi okkiriza Ssegirinya agende bamujjanjabe bwe kiba nga ddala kyavudde mu kamwa k'abasawo ab'e Uganda mu malwaliro ge twali esizeeko nti gano oba olina akasente munnanga ofiibwako ne bagamba butwa yeetaaga okugenda e Bulaaya muleka agende emitalo amayanja ataasibwe nga bukyali. Other okwagala omumotaasa gye bujja mu maaso nga sisitimu ye munda kutuse nga tekyasobola kuzimbibwa oba okukwibwa libiti nga mu lulimi lwaffe olw'oku street. Muleke bamutwala agende Ajjanjabwe. Kwe kusaba kwange n'okuteesa kwange obubaka bwange bwonna oba obufunye nange ndi maama era nkitegeera bulungi maama bw'agamba saagala mwana agende. You know we have a problem nga bamaama tuyina insecurity eri abaana baffe. We do not trust anyone around them. We have a feeling nti feffekka ffe tusobola okulabirira abaana baffe. Ekyo kiri mu buli maama era tusobola kikunenyeza no. But please bw'oba osobola okutambula naye tambula naye. Bw'oba nga tosobodde kutambula naye tufuneyo omuntu omugumugumu atambule naye muleka agenda Ajjanjabibwe. Toyogera bintu byamba obunnyogovu bungi nowe. Akatwa katambula akatwa kakula. Twagala Ssegirinya akolebweko nga bukyali 226 Ssegirinya akomewo mu kifo kye. Abantu bamuwaka lwasobola okudda yeyagalireko mu kifo kye n'okukolera abantu be. Ebintu by'empewo obunnyogovu, whoever told you that is an enemy of progress. Oyo enemy wa progress. Maama Ssegirinya yeetaaga obujjanjabi bwe baba nga abasawo ddala we bakyogedde. Kkiriza omwana agenda Ajjanjabwe. Ebigambo byange. Wemale nnyo muganda waffe Fifi the Queen n'okuwabula okwenjawulo okuwabudde maama naye nga naffe gwe twegatta amaloboozi gaffe nga tusaba maama mwennyini akkirize muganda waffe Muhammad Ssegirinya agenda afune obujjanjabi munnange. Tumanya buli kimu tugezaako okulaba nga tuzza obulamu bwe engulu era nga tukola ekisoboka kyonna okulaba nga
obulamu bwa mukwano gwaffe Muhammad Ssegirinya bugenda maaso n'okubanga butaasibwa, so baganda baffe mikwano gyaffe bwekibanga kituusewo nga obulamu bwa Ssegirinya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumusaba n'obuwombeefu, Maama tumusaba n'obukkakkamu obungi. Abuza n'abadde bamalamusizaako mwenna. Video yange yali mbadde nsaba atali musiraamu wandijerekereza. Naye bw'oba ofunye obugumiikiriza obugiwuliriza tokomentinga ku kyotamanyi kubanga kwogera ku busiraamu. Era nga video eno ngisindika eri omusajja omusawuzi w'ennansana eyeeyita Umaro. Muganda wange, mu ddiini yaffe y'obusiraamu, mu mazambi agakolebwa ku nsi kuno mulimu ezambi nga ddyo woolikolera oba ovudde mu busiraamu direct. There and then woolikolera. Ekyo kimu. Ekyokubiri, singa ofa nga tokoze tawuba nga teweenenyiza kuva ku dhambi eryo nakwegayira Allah kumusaba kukusonyiwa, Allah tagenda kukusonyiwa, agenda kwokya omuliro. Edhambi baliyita shiriki. Allah yagamba mu Qur'ani nti inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Timazima Katonda Allah tagenda kusonyiwa muntu yenna eyafa nga yakola shiriki n'atetonda na kumweneza kumuva ku shiriki. Nagamba alisonyiwa omuntu ali yakola edhambi yonna eddala yakola yitali shiriki gwali bayagadde. Oba kitegeera? Umar baseka bangi bazze bakugamba era nga bakusomesa nti ogwo omulimu gwokola mwoferera abantu muliseeka musomi wa ddua okolera mu shiriki wagaano bawuliriza. Wallahi wagaano bawuliriza. Nenga kyebagamba ge mazima bakwagaliza jjana ya Allah bakutaasa muliro kyakulema okutegeera. Nebaza abakulembeze b'omuzikiti gw'ennansana Katangawuzi. Naliko ku muzikiti ogwo Juma yaliemu nga kisiibo. Umaro najja n'asaaliraawo, bw'amala okusaala n'asaba akazina ne bakamuwa n'agamba mbu agenda kuwaayo ensawo y'omuceere kira 5 buli lunaku. Abasiraamu bawo basiirukirengako ab'ennansana kiraga buli lunaku. Wallahi abasiraamu bamugamba sebo tetwagala muceere gwo, katukozese obusente bwaffe obutono bwe tulina. Ayina amenvu agaleete, ayina amazzi agaleete, asobola okugula akokulya konna akaleete abasiraamu basiiruke, naye nga tetututte muceere gwo sebo okusinza ku mirimu gy'okola, kubanga emirimu gy'okola giri haramu mu busiraamu. Ne bagumugobya naliwo nga ndaba n'amaaso gange bwe nti oyo omusajja. Oba kitegeera? Ennaku zino ali bize ku TV, ku social media, ku radio, buli wamu wonna ali ku Ssegirinya. Omusajja omulwadde omuyi ali mu Islam. Ne bagumugobya naliwo nga ndaba n'amaaso gange bwe nti oyo omusajja. Oba kitegeera? Ennaku zino ali bize ku TV, ku social media, ku radio, buli wamu wonna ali ku Ssegirinya. Omusajja omulwadde omuyi ali mu mbeera embi gy'alimu. Naye nga gwaliko Ssegirinya obuzibu bwe bwonna n'obusungu bw'alina, kubanga Ssegirinya yayimirirawo ko ku muntu omu Umaru gwe yali akozeeko ebikolobero n'obulyaza amaanyi. Ssegirinya n'avaayo n'ayimirira n'omuntu oyo afune obwenkanya. Ekyatusa ne Umaru mutwala mu kkomera olw'ebikolobero bye yakola ku muntu oyo. Obukyayi n'abussa ku Ssegirinya. Abeera bize buli kasaa mu kamera mbu asaba Katonda Ssegirinya afe atuneko omuntana ya Ssegirinya. Naye nga gwasabira okufa ye musajja awagadde obulamu bwe nga mulamu ng'akozesa omumwa gwe okutuusa eddoboozi ly'abantu bonna abanyigirizibwa yonna gye lina okutuuka. Omusajja gwaliko abadde nga mulamu ng'akola buli ekisooka kyonna okulaba nti buli muntu amwetoolodde oba amuliraanye afunye ekyokulya, nga ne bwe kyetagisa mmere gyetika ku mutwe ng'agyetika n'agitwalira abeetaafu ne bagirya. Omusajja gwayogerako abadde afaayo nnyo okulaba nti buli muntu amwetoolodde abeera mulamu, n'atuuka n'okukola eddwaliro mu kitundu kye mwawangalira abantu babeere nga bajjanjabibwa. Oyo omusajja gwayogerako emigaso gy'alina eri eggwanga Uganda ne bannayuganda.
kati gwe mukulu ng'oggyeko okufeera bannayuganda mugaso kigwene eri bannayuganda okujjako bafeera ng'obalimba nti obasomereddwa Katonda n'azaanukula. Ekisooka okusomeddwa si mulimu mu mirimu egikolebwa abasiraamu. Singa okusomera abantu eddwa gwali mulimu eyalisoose ogukola ye Mbaka Muhammad sallam, kubanga ye yalina assurance Allah nga yamwassuringa nti gwe buli ddwayo gy'osaba njanukula. Naye teyakikolako kugufuula mulimu okusabira abantu. N'abajjanga gyali nga beetaga basabira yabayigirizanga buyigiriza butya bwe basaba nga mugafuna wuzu osalira akabbiri osabe bwoti Allah akumalira obwetaavu. Oyo n'agenda teyagufuulako mulimu. Gwe ogufuula otya omulimu ne batuuka n'otulaga ebibeera gy'osabirira abantu, omuli ogw'okuma mu busonda, obuddoleddole, ebintu ebigoyegoye ebimyufumyufu, ebizikizazikiza mu wekweka ng'era omushiriku bw'abeera. Omulimu gwa kufeera bannayuganda, omulimu gwa Ssegirinya gwa kutaasa bannayuganda. Gwolowooza ku babiri ani awo bw'amala okusaala n'asaba akazinda ne bakamuwa n'agamba mbu agenda kuwaayo ensawo y'omuceere kilo 5 buli lunaku. Abasiraamu bawo basiirukirengako ab'ennansana kiraga buli lunaku. Wallahi abasiraamu bamugamba sebo tetwagala muceere gwo, katukozese obusente bwaffe obutono bwe tulina. Ayina amenvu agaleete, ayina amazzi agaleete, asobola okugula akokulya konna akaleete abasiraamu basiiruke, naye nga tetututte muceere gwo sebo okusinza ku mirimu gy'okola, kubanga emirimu gy'okola giri haramu mu busiraamu. Ne bamugobya naliwo nga ndaba n'amaaso gange bwenti oyo omusajja oba kitegeera. Ennaku zino ali bize ku TV, ku social media, ku radio, buli wamu wonna ali ku Ssegirinya. Omusajja omulwadde omuyi ali mu mbeera embi gy'alimu, naye nga gwaliko Ssegirinya obuzibu bwe bwonna n'obusungu bw'alina, kubanga Ssegirinya yayimirirawo ko ku muntu omu Bumalugu yali akozeeko ebikolobero n'obulyaza amaanyi. Ssegirinya n'avaayo n'ayimirira n'omuntu oyo afune obwenkanya. Ekyatusa ne Bumalugu mutwala mu kkomera olw'ebikolobero bye yakola ku muntu oyo. Obukyali n'abussa ku Ssegirinya. Abeera bize buli kaseera mu kamera mbu asaba Katonda Ssegirinya afe atuneko mu ntaana ya Ssegirinya, naye nga gwasabira okufa. Ye musajja awagadde obulamu bwe nga mulamu ng'akozesa omumwa gwe okutuusa eddoboozi ly'abantu bonna abanyigirizibwa yonna gye lina okutuuka. Omusajja gwaliko abadde nga mulamu ng'akola buli ekisooka kyonna okulaba nti buli muntu amwetoolodde oba amuliraanye afunye ekyokulya, nga ne bwe kyetagisa mmere gyetika ku mutwe ng'agyetika n'agitwalira abeetaavu ne bagirya. Omusajja gwayogerako abadde afaayo nnyo okulaba nti buli muntu amwetoolodde abeera mulamu, n'atuuka n'okukola eddwaliro mu kitundu kye mwawangalira abantu babeere nga bajjanjabibwa. Oyo musajja gwayogerako emigaso gy'alina eri eggwanga Uganda ne bannayuganda. Kati gwe mukulu ng'oggyeko okufeera bannayuganda mugaso kigwene eri bannayuganda okujjako bafeera ng'obalimba nti obasomereddwa Katonda n'azaanukula. Ekisooka okusomeddwa si mulimu mu mirimu egikolebwa abasiraamu. Singa okusomera abantu eddwa gwali mulimu eyalisoose ogukola ye Mbaka Muhammad sallam, kubanga ye yalina assurance Allah nga yamwassuringa nti gwe buli ddwayo gy'osaba njanukula. Naye teyakikolako kugufuula mulimu okusabira abantu. N'abajjanga gyali nga beetaga basabira yabayigirizanga buyigiriza butya bwe basaba. Abamu biyinza bayita ku mutwe. Obubaka bwange njagala butuuka eri maama w'omubaka Ssegirinya Muhammad. Mukadde nkubuuzizzaako nenkwebaza emirimu nenkwebaza n'okulabirira omwana. Ndabyeko kiripu mukadde nga wagambye nti obunnyogovu bungi ebweru era y'ensonga lwaki otya mutabani wo okugenda e Bulaaya. Mukadde bwe kibanga ddala kituufu abasawo bakonfaminze nti Ssegirinya baamuwa butwa, okujja mu bunnyogovu bayimunguze omusaayi gwa Ssegirinya bataasitaaseeko kyali badde waddeko nano okubeera ewaka where the professionals nga bamaze okuddikira yalinga nti yeeyongereyo. Simanyi babi bamugezi bakulinaanye kubanga ebintu bingi byetoolooledde ku Ssegirinya oyo, bingi naddala mu pozisiyoni ye ey'okubeera nga
achiikirira kawempe bingi ebiri positive n'ebiri negative. So nze mu ndowooza yange ngamba bwe baba nga baamukuba butwa ng'abasawo ddala bakikonfaminze ebbanga ly'omala ng'omukuumidde ewaka olw'okutya omutwala mu bunnyogovu maama oba osimantaana. So nga ate bwe bamanya nti ddala butwa ne batandika okugezaako okuyumunguza sisitimu ya Ssegirinya kiyinza okubeera beta. Buno obutwa butta sisitimu y'omubiri yonna. Time ejja kutuuka nga tebakyasobola kubaako kye bataasa wadde. So mukadde mbadde nkusaba okkirize kasita passport baagikomezaawo omubaka agenda Ajjanjabwe ebyaddala kuba bwe kiba nga kyavudde mu kamwa k'abasawo nti yeeyongereyo Bulaaya muleke yeeyongereyo kitegeeza nti mu Africa we have a way abasawo gye babeeramu polite ne batakubika. Kati kitegeeza bwe tunaabeera awo ne tumuleka awo ebbanga eriwera obutwa munda busensera sisitimu ya Ssegirinya ebeggwawo ejja kutuuka nga tekyasoboka kuyambika. So nze mukadde mbadde nteesa okkiriza Ssegirinya agende bamujjanjaba afune obujjanjabi asobole okukiikirira abantu abaamulonda n'omusajja okweyagalako mu bulamu kozi okuba we yayingira mu kifo ky'ekawempe ekyo bannange talina. So nze mbadde nteesa bwe ntyo simanyi mukadde baani abakulinaanye but please nkusaba busabi okkiriza Ssegirinya agende bamujjanjabe bwe kiba nga ddala kyavudde mu kamwa k'abasawo ab'e Uganda mu malwaliro ge twali esizeeko nti gano oba olina akasente munnanga ofiibwako ne bagamba butwa yeetaaga okugenda e Bulaaya muleka agende emitalo amayanja ataasibwe nga bukyali alan okwagala omutaasa gye bujja mu maaso nga sisitimu ye munda kutuse nga tekyasobola kuzimbibwa oba okukwibwa libiti nga mu lulimi lwaffe olw'oku street. Muleke bamutwala agende Ajjanjabwe. Kwe kusaba kwange n'okuteesa kwange obubaka bwange bwonna oba obufunye nange ndi maama era nkitegeera bulungi maama bw'agamba saagala mwana agende. You know we have a problem nga bamaama tuyina insecurity eri abaana baffe. We do not trust anyone around them. We have a feeling nti feffekka ffe tusobola okulabirira abaana baffe ekyo kiri mu buli maama era tusobola kikunenyeza no but please bw'oba osobola okutambula naye tambula naye. Bw'oba nga tosobodde kutambula naye tufuneyo omuntu omugumugumu atambule naye muleka agenda Ajjanjabibwe. Toyogera bintu byamba obunnyogovu bungi nowe. Akatwa katambula akatwa kakula. Twagala Ssegirinya akolebweko nga bukyali 226 Ssegirinya akomewo mu kifo kye. Abantu bamuwaka lwasobola okudda yeyagalireko mu kifo kye n'okukolera abantu be. Ebintu by'empewo obunnyogovu, whoever told you that is an enemy of progress. Oyo enemy wa progress. Mukuumidde ewaka olw'okutya omutwala mu bunnyo. Nga bamaze okuddikira yalinga nti yeeyongereyo. Simanyi babi bamugezi bakulinaanye kubanga ebintu bingi byetoolooledde ku Ssegirinya oyo bingi naddala mu pozisiyoni ye ey'okubeera nga akiikirira kawempe bingi ebiri positive n'ebiri negative. So nze mu ndowooza yange ngamba bwe baba nga baamukuba
Wabutwa ng'abasawo ddala bakikonfaminze ebbanga ly'omala ng'omukuumidde ewaka olw'okutya omutwala mu bunnyogovu maama oba osima ntaana so ng'ate bwe bamanya nti ddala butwa ne batandika okugezaako okuyumunguza sisitimu ya Ssegirinya kiyinza okubeera beta. Buno obutwa butta sisitimu y'omubiri yonna tayimu ejja kutuuka nga tebakyasobola kubaako kye bataasa wadde. So mukadde mbadde nkusaba okkirize kasita passport bagikomezaawo omubaka agenda Ajjanjabwe ebyaddala kuba bwe kiba nga kyavudde mu kamwa k'abasawo nti yeeyongereyo Bulaaya muleke yeeyongereyo kitegeeza nti mu Africa we have a way abasawo gye babeeramu polite ne batakubika. Kati kitegeeza bwe tunaabeera awo ne tumuleka awo ebbanga eriwera obutwa munda busensera sisitimu ya Ssegirinya ebeggwawo ejja kutuuka nga tekyasoboka kuyambika. So nze mukadde mbadde nteesa okkiriza Ssegirinya agende bamujjanjaba afune obujjanjabi asobole okukiikirira abantu abamulonda n'omusajja okweyagalako mu bulamu kozi okuba we yayingira mu kifo ky'ekawempe ekyo bannange talina. So nze mbadde nteesa bwe ntyo simanyi mukadde baani abakulinaanye but please nkusaba Toyanza nnyo muganda waffe Fifi the Queen weebale n'obubaka obulungi obwo bw'otuwadde ku lw'Abannayuganda ffenna ne ku lw'eggwanga lyattu Uganda. Tusaba bannange tukwasaganyize wamu tutunulire wamu twenunudde tutya tulabe nga tutereeza byonna ebyasoba. Uganda eno y'Abannayuganda buli muntu bulamu bwa muntu tubuwa ekitiibwa. So tusaba maama waffe maama mukyala maama Ssegirinya Muhammad tukusaba okkirize omutabani agende afune obujjanjabi obusinga agende afune obujjanjabi ate atereere kubanga kati Ssegirinya yafuuka muntu wa ggwanga yava mu mbeera ey'okugamba nti ki n'afuuka muntu wa buvunaanyizibwa. So tusaba obuvunaanyizibwa obwo bukubeeremu era munnange omusaasire busaasizi Ssegirinya Muhammad asobole okujjanjabwa ataddemu agakalabye emirimu gye. Kyomama ndaba nga kye kisinga obukulu era ndaba nga kye kigenda otutwala mu maaso. Manyi munnange bagamba agakuweebwa munno, so twewe ku magezi tulabe nga tununula obulamu bwa mukwano gwaffe Muhammad Ssegirinya. Though si birungi nnyo naye ate bijja kuba birungi singa tunaba tukwasaganyizaamu era nga tukwasaganyizaamu era nga tulaba nti byonna biterera bulungi.